Embeera bwete bwe yabadde Kawempe omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amaze okukuyega bannakawempe okumulonda kuba pulezidenti mu kalulu akajja aka 2026. Segawa Ibrahimu ngono omugoba wa bodaboda mu Kawempe yabadde omu ku abo ababadde beesunze okwaniriza Kyagulanyi mu kitundu kye, wabula agamba nti yabadde mwennyamivu olw'embeera eyabaddewo okutuusa n'okuba nga yakoseddwa emimwa ng'alwanirira okusigaza bodaboda ye wakati ng'abalala bazibasuuza. Oba olukuŋŋaana lwaffe olwa Kawempe abakulu awo ne tusanga abakibinja ky'abavubuka abeeyita ba ghetto structure okuviira ddala muno mu Kawempe nga bakoze eggaali eyatusazeeko okutulemesa otwala omukulu Muwanga Kivumbi n'omukama waffe ow'ebya finance mu kibiina Katana, ne batusalako ne batandika okutukuba era ne tulwana olutalo. Kyova olaba emimwa giribwe giti tulwana olutalo laba nga embeera eno yetwaliriza okunoonyaako omubaka wa pulezidenti mu Kawempe Kagenyi Lukka, era okusinziira ku ono akkiriza nti abawagizi baakubiddwamu omukka ogubalagala okusobola okuzza embeera mu nteeko oluvannyuma lw'okitegeerako nti waliwo ababadde n'olukwe olw'okukola effujjo. Wabaddewo sikafo era DPC wange yasuze ku kitanda bamukubye ejjinja ne limutuusaako obuvune ku mukono. Omusirikale wange omulala okuva mu Tokola Brigade yakubiddwa okutu ne bakwasa. Omusirikale omulala n'akubwa ejjinja naye mu kifuba. Kaakati abalungi abaagalwa wadde nabadde ngambye nti nasuubiza mirembe myereere, mwabadde mwagala abantu bano tuba masaajinge ng'ate abasirikale bange balina ebyokulwanyisa eby'obutemu era nabalikomyeko nti terikola ki kusumulula kabaati. Tiyagasa Rilizoni bwe yakubiddwa yoyo. Kyovudde olaba nga bwe twabagemye ku growers basobodde okufuna ku mpisa venue ey'okubiri eyabadde ekanyanya ku kisaawe kya Express yawedde mirembe. Ku nsonga y'okuba nti poliisi yaleese embwa mu lukuŋŋaana luno ezalumya abamu ku bantu, RDC abisambaze. Ebyo si bituufu. Poliisi ya Uganda erina gye tuyita dog section canine department. Egundi ezo ffena tuzimanyi nti ze ziyambako abantu abangi bagenda okuŋŋaanira okubeera nti zikonga olusu wabeera walina ekintu ekikyamu kyayagala okukola abantu. Kale no bwe gutyo embwa twazirese mu kifo ne zeekebejja ekifo ne tukizula nti wali kya bulabe kiyinza kutuusa bulabe ku bantu era venue ne tugikiryalinga. Eri abantu abakwatiddwa olunaku lw'eggulo, Kagenyi agamba nti bekikwatako balina okutuukirira yafeesi ye abantu abo bateebwe singa kizulibwa nti tebeenyigidde mu mivuyo gyonna. Buli alina omuntu we yakwatiddwa gye mu ofiisi yange wano ambuulire bamukwatidde ki. Bw'abanga ayasibiddwa mu Kawempe tujja kutunula mu nsonga ezamukwasizza tulabe nga ateebwa. Gwe sijja kulagira kuta ye yabadde ayambadde akakofiira akamyufu kubanga eyo ataya y'amagye, eyo sijja giyingiramu kooti yanaakola ogwayo. Wabula ono bw'ati aweza enkolokooto okufaafaagana n'omuntu yenna agezaako okutabangula obutebenkevu mu bitundu by'e Kawempe. Meeya wa divisioni y'e Kawempe Emmanuel Sserunjojo ow'eddembe gwe tusanze ku poliisi y'e Kawempe atutegeezezza nga bwakedde okutalaga police stations ez'enjawulo omuli ey'Ewandege n'endala okulaba baani abaakwatiddwa n'ensonga ezabakwasizza olunaku lw'eggulo. Bakutte abaana bangi tubanoonya mu makomera ag'enjawulo. Mbadde Wandegeya ndi wano basuubira okuba 30. Babadde n'abapoliisi ab'enjawulo abakomandinga okuva eb'enjawulo, wabaddewo ab'ewakiso DPC Wakiso DPC Kakiri. Kisuubirwa nti ne mu makomera eyo yonna baataddeyo abaana era sirina kyengenda kukola okujjako okukebera amakomera gonna okumanya abaana bameka be baasibye. Ono nga yeegatiddwako ssentebe wa Lufula ekitundu olukuŋŋaana luno mwe lwabadde agamba basabye abakuumaddembe okukomya embeera esasamaza abantu nga bwe gwabadde olunaku lw'eggulo. Ab'ebyokwerinda amagezi gembawa bandibadde bagendera ku mateeka nga bwe galambikibwa Electoral Commission. Kugenda mu maaso enkuŋŋaana tugenda kuzikuba kati olwamukulu Kyagulanyi lwawedde meya agenda kuba ezize kuba amateeka bwe gandagira. Abakuumaddembe nti baleka abantu balage essanyu lyabwe kubanga buli muntu waddembe okukola ki okwesimbawo era n'abalala nga bwe babayisa
n'omukulembeze waffe wa NUP President Kyagulanyi Ssentamu bamuleke yeetaaye. Poliisi evuddeyo n'eraga ng'abajaasi bayo 7 bwe bakoseddwa mu kavuvuŋŋano kano wabula nga ne ssaabawandiisi wa NUP David Lewis Lubongoya avuddeyo n'alaga ng'abantu 92 bwe baakwatiddwa olunaku lw'eggulo nga bano babadde bannakibiina ki NUP.